Uganda bakakasiddwa n'omukolo ne gufundikirwa mu butongole oluvannyuma lw'ennaku bbiri byonna nga bibadde kyambuko wano okumpi n'ekibuga Kampala mu kisaawe eky'ebyemizannyo era bigenze okufundikira ng'abasimbyewo abatutteyo empapula zaabwe bakakasiddwa. Okusunsula abeggwanyiza obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu aka 2021 kufundikiddwa leero. Abakakasiddwa leero boogedde eri abalonzi nga bakakakasibwa ne balaga bye bagenda okukola singa babalonda nga bakulembeze b'eggwanga. Omulamuzi Simon Byabakama asoose okulabula Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yeddeko mu ngeri gya kuyegamu abalonzi nga talina kuwaganyala. Because we are in the midst of the COVID pandemic. So please, waving to the people through the roof of your vehicle attracts people to gather in big numbers. Honorable Ssentamu, so please avoid that kind of conduct. You can wave to the people through your car window. There is no problem with that. So please, we are putting these measures in place for the good of our people, for your own good, so that we ensure this process is concluded successfully. Okusunsula leero kutandise ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina ekya National Unity Platform asuubizza nti ab'ebyokwerinda asookerwako wakumussa ku musaala gwa kakadde kamu okutereeza ebyobulamu nga kino akigeraganya ku nnyini yafa nga tafiiriddwako ate nga yali musawo. When I'm president, the lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Let me say it again. When I am president, the lowest earning police officer or soldier or prison officer will be earning 1 million shillings. I am representing the health workers who are paid peanuts for doing incredible work. I am representing my mother who was a nurse, who had 10 children and who died a miserable life because when she got an accident and put in Molago casualty, she had to stay there an hour in a hospital she served for more than 20 years. I am here to speak for her, even though she cannot speak no more. Abalala abasunsuddwa mulimu Norbert Mao wa Democratic Party agamba nti kye kiseera okukumya eŋŋombo ey'abo bali mu kintu ng'ayagala bannayuganda bonna bakibeeremu ekitabaddeewo. Ayongeddeko nti okugatta eggwanga kye yeetaaga. Are we going to see the same unending cycle of bloodletting? Is Uganda going to be like a dog chasing its tail endlessly? Katumba John asinga obuto mu lwokaano eyagobeddwa eggulo nga tasasudde obukadde 20 mu banka wabula nga abulese mu mpeke akomyewo leero n'akakasibwa era alaze byazze okutereeza mu ggwanga lino ng'asookera ddala ne ku nkolagana ya Uganda n'amawanga amalala. So many leaders and others have tried to fight corruption to zero tolerance, but they have failed. I, Katumba, am going to fight as much as possible to make sure that we have zero corruption in Uganda. Mayambala Wire naye akakasiddwa era alaze byazze okutereeza mu ggwanga lino abalonzi ba Mwesigye ne yeegattibwako Pastor Mwesigye Fred naye akakasiddwa. Promoting this agriculture, we shall have a lot of revenue coming in our country. Our GDP will grow at a faster rate, and under my leadership, Uganda is going to simply jump to first world country status. Omukyala yekali mu lwokaano Nancy Kalembe akomyewo ng'eggulo naye yabadde tasasudde obukadde 20 obubeetaagisa era asunsuddwa naye n'abaako byayogera. What should Uganda expect from my leadership? 3 things. 1, great leadership. Not good leadership, but great leadership. Abalala abasunsuddwa nabo balaze bibagenda okukola. So that they provide a service to the people of this country and yet do not get paid sufficiently. My candidature is about this woman who, when she goes to deliver, risks dying. You know that in this country 17 women die every day out of childbirth. So now the first thing is money in the pockets. The second thing is making sure that we reclaim every aspect of our country, starting with the wealth, but also with a lot of the things, the decision making, reclaiming our democracy. Leader who will follow the mind of God
not a leader who is going to follow the mind of man. The mind of man will always bring us to a failing point. Bikunganyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorot Television.